kibi ddala. Rema obufumbo bwe bwolekedde okuba nti busaanawo era nga wetwogera Rema n'amakulu alimu kutya ng'omusajja amanyikiddwa nga Dr. Hamza agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akyusibwa gayiwe oba mikwano gye egimanyikiddwa nga Hakim, omu ku basajja bamemba b'abagaga kwagalana, agenze mu maaso n'okuba nti agamba nti Hamza afuna omukyalo omulala babanga Rema aganye okuzaala. Famire ya Dr. Hamza Ssebunnya egenda mu maaso n'okuba nti yekengera Rema ng'agamba nti Rema azaalire omwana waffe. Jjukira Rema alina omwana omu era nga nakitegeddeko nti ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunnya alinayo omwana gwe yasooka okuzaala mu relationship ye yasooka, wabula bonna bagenda mu maaso n'okuba nti babiteeka ebbali. Jjukira waliwo ebigambo bingi byali byogerwa nti oba oliawo Dr. Hamza Ssebunnya tazaala, nti bino biki naye nga ate twakizudde nti alinayo omwana ebbali mu relationship ye yasooka era nga alina omwana omu. Sofani Rema alinayo omwana omu naye ng'ate akazito Rema katandise okuba nti kamutuulako. Family eyogera bino nabiri bino bitugenda okuba nti tukutuusaako ssaawa zino olyoka obimanye lwaki Rema obufumbo bwe buganye, abafamily bagamba ki, ye n'omwami basalawo ki, era nga mikwano gya Dr. Hamza Ssebunnya agigamba gitya. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga edda, nkugamba nti webale nnyo, webalire ddala. Now waliwo amawulire ge tufuna agagenda mu maaso n'okuba nti gatambula. Amawulire gano si malungi ku muntu yenna agenda mu maaso n'okwagala ba superstar n'okuba nti babeera mu bufumbo bwabwe, n'okuba nti oba oliawo oyagala muganda wo naye abeere n'obufumbo obutukuvu obulungi ennyo. Gwali mu mwaka gwa 2019 Rema yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okusuulawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Msuuza, era nga Rema yasobola okuba nti afuna n'okutambulamu n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunnya. Olunaku z'omwezi zaali lumu, lumu November, Rema n'amakulu yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okwanjula Dr. Hamza Ssebunnya mu bazadde be, era ng'omukolo guno gwaliko abantu bangi ab'ebitiibwa, gwasombola abayimbi okuva kwasooka paka kwasembayo, nga ne Dr. Jose Chameleon yalabika ku mukolo ogwo, ate ng'ebito omuyimbi eyali omuto ekiseera ekyo yali John Black Kasada, naye yagenda ku mukolo ogwo nga anyekedde ddala, yadde nga ye muyimbi asinga okwambala obubiko gwa mukolo. Kinajjukirwa mpola mpola. Rema n'amakula yasobola okuba nti ayita ebikonge mu ddiini okwa ne Sheikh Muzata omugenzi bwe twogerera ssaawa zino n'abantu ab'enjawulo bangi. Rema n'amakula yasobola okuba nti asitula ne Nnabagereka wa Buganda Mama Ruth Najinda, yasobola okuba nti amuleeta Sylvia Najinda I think, yasobola okuba nti amuleeta Nnabagereka wa Buganda, n'asobola okuba nti ajja mpola mpola, era ng'omukolo guno gwaweesa Rema ekitiibwa kugatta family ya Rema ne Dr. Hamza Ssebunnya. Dr. Hamza Ssebunnya yasobola okuba nti aleeta abagagga ab'enjawulo okuli ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Kirumira okusobola okuba nti amubeeramu mpola mpola, era nga guno omukolo gwali gwa byafaayo. Guno omukolo gwateeka Uganda ku bunkeeke era gwagenda mu maaso n'okuba nti gukaabya Eddie Kenzo amaziga. Eddie Kenzo eyali ali mu ebweru w'eggwanga ng'ageze kuyima mu ggwanga lyali Mexico, yali ggwanga kyawo. Yes, waliwo eggwanga eri lyawo ennyonnyoli Colombia. Mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti akaaba amaziga, nagamba gavumenti weeyayo nga bagenze mu maaso n'okuba nti bamukaabya amaziga, ng'omukyala bamututte. Wanono Kenzo yasobola okuba nti akola return back, nakuba endongo, bibaawo ebyo bibaawo, ng'omukyala bamututte ne basemye kozo n'ebisigadde ezo si z'ensonga. Now ng'omukolo gwakabe ogw'enjawulo, Rema agenda mu maaso n'okuba nti asagamba n'okuba nti ye ajaganya okuba nti awangudde omusajja ali so beautiful. Mpola mpola kino nno
ekyenjawulo kigenda mu maaso n'okuba nti mpola mpola waliwo amawulire ag'enjawulo agagenda mu maaso n'okuba nti etambula gatambula mpola mpola. Amawulire gano gagenda mu maaso n'okuba nti gabaawo. Amawulire gano gagenda mu maaso n'okuba nti gatambula nti Kazito bakatadde ku Rema Namakula ng'era nga twasobola okufunako bakyali ba Rema kuli Harriet ne Chaliwe Eva ne batubulira nti family efuuse family batandise okugamba nti Rema newankubadde celeb naye alekerawo okuba nti akozesa family planning atandike okuba nti afa ku mutabanyi waabwe amuzaalire omwana ye lwaki yasalawo okuba nti ayagala omusajja n'amwanjula n'akkiriza n'ebintu ne babitwala nga tagenda kuba nti amuzaalira kikaseera okuba nti oba olyawo Rema azaala newankubadde celeb azaalire omusajja aleme kuba nti balimu ebyo bagamba nti Dr. Tazaala alina n'olwedde l'omwana omulala ne Rema akimanyi era nga ne Rema alina omwana akaseera akagenderera omwana waabwe tafunanga ku mwana okuva eri mukyala ono ate nga bingi ebyogerwa mpola mpola wano we bituukidde nga Kenza agamba nti ayagala kuzayo Rema Namakula yonna gyali nga Kenza agamba nti ayagala kuzayo Rema yonna gyali tetumanyi sayansi ali mu bintu bino oba yensonga lwaki family yakitegeddeko netandika okuba nti pressurizinga Rema okuba nti azaala omwana. Rema obufumbo yandibufiirwa mpola mpola naye ng'ate getufuna ag'enjawulo kiteebereza okuba nti Kenzo asfamye Rema Namakula agamba nti jangu nze muntu wali omanyi komawe waka tinaswaza nnyo Rema n'obusiraamu bonna ngoba oliawo era Rema zeeyo wamusuuza naye ng'ate it is passion decision kubanga ate tewali tabu yonna balina n'omwana together buli kimu kyatuukawo ekyenjawulo soka tulindire tulabe Rema nno atanaba kubako nekyayogera jukira mu karantini mu COVID-19 karantini bavayo ne bagamba nti Rema lero buto paka saa zino tetulabanga byebyo bampita ntambi James Rich Boy Max Virginia mukutuguli ngwa yagala mukamuli wale kubanti subscribing atwegweko.